Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nnaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda okubayamba okubeera nga ligoba ebintuntu mu nnyumba zammwe, naddala mmwe abapangisa ng'ovudde mu nnyumba gy'obaddemu n'ogenda mu nnyumba empya gy'opangisizza. Kati n'olwekyo njagala onyookeze ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba okugoba ebyo ebitali birungi ebiyinza okubeera mu nnyumba eyo gy'opangisizza. Osobola oddikola ng'ennyumba eyo wakagigendamu n'onyookeza eddagala lino. Nkusaba ofune obutungulu. Funa obutungulu nga bw'olaba. Bw'omala ofuna obutungulu ofune kawunyira. Funa kawunyira ow'emirundi ebiri. Funako ke bayita akattaddogo, ofune ne kawunyira omulala oyo omunene. Funa kawunyira omutono, ofune ne kawunyira omunene. Kati eddagala eryo njagala oligatte wamu kawunyira oyo ow'emirundi ebiri, omutono n'omunene, mugatte wamu akale bulungi. Mwanike mu nnyumba. Alina okusigaza akawoowo ako akawunya. Mwanike mu nnyumba bulungi nnyo. Waba akaze ofune n'obutungulu. Kati ku butungulu funako akatungulu oggyeko ebikuta by'okungulu ebyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Sunaasunako ekikuta ky'akatungulu. Akatungulu ako oggyeko ekikuta ne bwe kiba kibisi bifune bulungi nnyo nga bw'obiraba. Funa ebikuta by'obutungulu ebyo bigatte wamu n'eddagala eryo. Kati njagala ofune lwe bayita olujjo. Otekeko amanda g'omuliro, yoola eddagala eryo obeere ng'oliyiwa ku muliro ogwo, naye linyookereze mu nnyumba, linyookereze mu ddiiro. Eddagala eryo ligenda kuyamba okugoba ebyo ebintuntu ebitali birungi ebiyinza okubeera mu nnyumba eyo, ebiyinza okukumalako emirembe. Beera ng'olinyookeza. Nyookeza bunyookeza n'oba tolina ky'oyogedde, nyookeza eddagala eryo. Ebyo ebikumalako emirembe bijja kuba biviiramu ddala mu nnyumba eyo. Osobola okubeera nga mu nnyumba yo omwo olinamu kuuka. Osobola okussaako kuuka n'ekyamuka n'oyiwako eddagala eryo n'eribeera nga linyookera mu nnyumba, linyookere ddala mu nnyumba. Oba situla akasigiri nga kakyamuse, funawo kateeka mu nnyumba bulungi mpola mpola, yiwako eddagala eryo n'obwegendereza, liyiweeko linyookere mu nnyumba omwo. Ligenda kuba likuyamba. Oba ofuna oluggi oba akabaati konna k'osobola okussaako amanda, naye ng'amanda ago tegajja kubeera nga gazikira mangu. Kugamba liriwewo libeere nga linyookere mu nnyumba eyo. Osobola okubeera ng'ennyumba wakagipangisa nga tonnaba gyebakamu, sooka oginyookerezeemu eddagala eryo nga bwe ndikugambye, olyoke obeere ng'ogibeeramu. Ngenda kubambawa n'eddagala ly'osobola okuwanikako mu kamooli waggulu ebintu ebyo ebitali birungi naye nga tebijja kuyingira mu nnyumba yo eyo gy'opangisizza oba mu maka ago g'olimu. Kati n'olwekyo sooka onyookeze eryo nga bwe ndikugambye. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza, nja kuba kuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.